abantu bali mu kwebuuza ogenda bagana kukufa kwa Elishama Sesaz essomero how they handled the PR in terms of the school not giving a statement because they have out yali yasomero bagamba yali fake page ojukira bulungi nnyo police tiyavayo kwogera ku nsonga eyo police surgeon eyakebera omwana tiyavayo kubanga ayogera ekyasse omwana musajja atugwe bigwamu ngoli mukubanga obinnyonnyola bali abakwati bako tebannyonnyola kintu n'ekyo nakimu kuguno omulundi for the very first time the police surgeon ngali kukufiirwa ali mu kunnyonnyola naye ebiseera ebisinga police surgeon omulimu gwe kubaga kukola report yakola report mwene mugivunula nti abasawo bazudde nti omwana yagize mu ngeri bweti ni ngeri naye yakutte ne kubo police surgeon n'agenda kukufiirwa agenda akakase engeri omwana gye yafudde naye nga ne report yennyini singa gye yakomyeko yali badde savinga kyekimu nga bwe kibadde kukufa okulala kufa kikolabeko ba police surgeon nga bali kubanga bannyonnyola police surgeon nga yalina okubeera nga agezaako kukwasaganya family because yabagambe no bagamba ti ku mulundi guno family sagala mutuswaze tuba tulina bwe tukwataganidde olwo family ngetaliso kubanga yeekyanga so he was a fixer was he a negotiator was he a spin doctor oba uyali badde akoma ku mulimu gwa police surgeon the report yali sobola okubeera nga emala kufa kw'omwana kati abantu ne weebuuza presence yono kukufuuku okunnyonnyola kwe awo waliwo ebibuuzo lwaki mwami Moses Byaruhanga yeesitudde nga kukuli okufa kwa Elishama tetwafunako ku report yonna oba n'omuntu okwesitula agenda akakase public nga te pressure yali y'amaanyi nnyo awo waliwo nawo embeera now even abana weebiri and there are still theories. I'm not trying to qualify any of what I said into it is the gospel truth. Shiba Karungi, Twin Kama, Baby Mama. Black Legacy na Juba Express back to Sako. The return of the Queen, Shiba Karungi, Kampala Serena Hotel, Friday abiri August, emitwala abiri okuyingira, alebad 15, emeze ya milioni 3. Oro kusande ngabiri munyagusta genze ruwero mukisawe, shinzo mutwalo gumu. Booking a ticket yonga buchalaba. Tokomererwa kumusaraba. Gana kumomo pay, hoba nyiga, kamunyenye mumukaga 5, kamunyenye 20 kadara. Hoba, gana ku Serena Hotel, John Color Solution, hoba kupa passport, ozigura physically. Hegwanga libade muchibubaro. Ngari missing music ingono. Make way for the Queen. Wetegure bara. Kati bimami ya musareko na John Rambo byamwe. Biwagidwa Victoria University, Westlake Water, I&M Bank. Right now up, Trisha Safaris, Sanyuka TV, NBS Music, Afro Mobile, Vernon Records, ne Juba Express. Where is a sente munsezi suke chukumi? Bunambiro. Abantu bangi bo balowooza mu ddagala lyaffe ery'obutonde okuva edda abantu bakozesanga nkola ya kizaala gumba. Mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning. Ate era naffe ku Biva Organic bangi batera okutubuuza temirayo nakyo family planning ku Biva Organic tugukozesa. Omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola okugukozesa. Ate enkozesa yaagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala gumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleeta side effect. Era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate nezintiisa ni mutyono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affecting reproductive system ate mbofu n'ebizimba ate ozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga oyagala okuddiramu okuconcevinga tekikutwalira na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide. Kati gwe munaffe abadde teekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munakyo therapies osobola okukozesa ebintu ebibwa. Munsi y'ennyambala n'enzikiriza we bikwataganira Hijab Nation ejaguza okwewaayo kw'abakyala abasiraamu mu by'ennyambala. Abakyala muli b'amaanyi, mulina obusobozi, muli balungi ate bakozi nnyo. Twegatteko olw'okugenda mu maaso n'ennyambala mu kulyowa emyoyo, enkulaakulana n'okuzzaamu amaanyi mu by'obulamu. Jangu wezzeemu amaanyi ositule n'abalala tusanyukire wamu okoleze obumuligo nga 23/8/2025 ku Thobani Center omwaliro ogwokubiri okuva ku ssaawa 6 ez'emisana okutuuka ku ssaawa 2 ez'akawungeezi. Okuyingira emitwalo 5 gyokka ne miliyoni 2 emmeeza ey'abantu 8. Jjukira buli nnusu eyamba. Hijab Nation, empowering Muslim women.
Biwagidwa, Mimi's Glamour Palace, Right Now, Print Creations, E-Corp, Juice Sanctuary, Mami Gadgets, Flory Flower World, Jeje Sounds, Wamune Rashida Veils and Makeup. Muna Herbal Mouthwash wegendereza agabbe obutakuguza bichupuli bya ddagala erigenda okukulaza n'okujjamu amannyo ng'eddagala ettuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu pharmacy ne drug shops baliyita Muna Herbal Mouthwash era n'ewaka lyetusenyesa Muna. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Welcome to Shalom 256. It's happening with Tugamba. The moment you are the word is happening. No, Just know you're at Shalom 256. Those who have subscribed, thank you so much. And those who haven't subscribed, kindly do so. Let know sizes are massacres kutuka. Weyamba denga sekandi. Adinaku zino kasanyambala obuntipa wendia kupaka last. Ngakajira wekati. Katagambye tayi no okufagana egundi. Omanyi designer wange. Ala obutaba na omukazi yagamba tayi eboddenga. Gwe ngawo yagamba ddi. Talaba. Teyo t-shirt ejja ku manyi yanga yes. Ona kwambala bwotyo. Kwe kyolowooza. Buli lwakunamba ne Frank Ntambi nga twogera ku nsonga eziri mu nsi yonna ne but basically Uganda wano. Natwanya okweza examples eyebwe lwasuulamu abalagembwa alina amagezi. Okusuula mu kitegeeza amagezi. Nangi yanto ono kifaananyi kyosiiga. That is inferiority complex. It is not. Knowledge is knowledge. It is general knowledge. Amasuula mu kaba kange General knowledge. Mbane Ntambi bwe lwakuna nga atwadde obulamu bwaliwo bukyaba bwali lwakuna twali naye ne interview yavaako twali ku lwakuna era. Kyaddamu kwambala bintu biddugavu. Bya black. What's your favorite color, Ntambi? Sikyayina. Kalinazzemu pinka. Pink wabasomesa nabalekcyala bamwambala. Kati ndi lecture. Lwaki asomesa bambala nnyo pink? Esatu za pink ezo. Light pink. Waliwo pink oyo. Bakwano abakyala omukwafu. Oyo pink ali light oyo. Akasomesa amwambala nnyo. Oyo ne green era oyo oluzi. Lwaki asomesa amwambala nnyo? Nkyakawala isimu they can afford it. Ola stambula nzeka ntambula ne bannaffe aba Muna Herbal Mouthwash. Muna no munange yagamba atya. Muna agamba bwati obanga amannyo gakuluma amannyo gaguba galimu ebituli bosa ebinyogo ebyokya gasanyala bosanyo vamo olusaisa wogaiza ludda lumu obanga owunya akamwa sensa Muna Herbal Mouthwash onatenda deza amannyo tojja kwejjusa nyewe gendeza afere Muna afana bwati musange mu drug shops ne pharmacies yakasibwa National Drug Authority gwalebe lwa Uganda nti Uganda ebitukira bagambe mumpe Muna Herbal Mouthwash abaluma akakola bakaluma mu ngafa abali abanywa sigala abanywa ebintu byonna egenda manya abali abagaya kuba ne miraji kwesa Muna obenga ataka makaterera bulungi Uncle Frank wasuze otya nasuze bulungi ngogamba otya nsigamba mva mu press conference ya Shiba buza kubatulaba n'abatuuliriza abatuuliriza ku Shalom 256 mwasuze mutya mwasiibye mutya mugamba mutaje muri eyo feno tuva mu press conference ya Shiba Karungi bannange mukazi wa amaani nga 22 September abantu abaze mu press conference basinga abajja mu shoya ragadi Ragadi kale kugulako omusanga comparing file. Lakaje omufudde tja kuzanyirwako nga Shalom yafula jeni. Nze ngamba Ragadi owe Kenya. Omufudde ekyo kuzanyirwako nabuti na mateka gatapuse. Owe Kenya. Wano waliwo omukyala Dunkwe agenda kumpaabira. Nakaberege fulungu Dunkwe. Kati Dunkwe oyo agenda kutwala mu mbuga z'amateeka mu nkyaza abamuvuma. Benkyaza bokka tanyo nzimbidde ku ye. Agamba nkoledde ebbanga kati Ntambi. Sagala benga wale nemba misanga eri. Alenga nange na Dunkwe. Temujja tetutuza ku sawa Dunkwe gwe labo chagala mugambako. Temujja kunsuza ku mikeke. Amusajja alese ebyama byembi ali yasamba gwansimbi aye makindi awo. N'atabuka Dunkwe n'ayomba. Sharubu nakukwata. Bako byendo mwana ku Baba TV awo. Ankeze yanchaza. Lwitwa ba mugobye. Laire. Yanchaza akanenjogera ku Dunkwe. Bwenayogera ku Dunkwe
Baba TV yenyini yo Baba TV soga bulanje. Bayisize kipapula. Eba mukiza bamuise basoka mita meeting nabingamba akajjo bamuumuza ne bamugoba. Gwa matedde ebizibu. Enza amatedde ebizibu kwogera ku Dunkwe nakaberege fulungu. And that's why me I'll never find. Osegera mbokola ku TV. I'll never find any TV or radio to okumpa omulimu. Kuwagala kugula mutwe gwange. Twebaza nnyo social media eno ntambi. Nabigana we are independent. The bureaucracy was. Twekolera sente zaffe teri owning voices na mitwe gyaffe. So tuvumirira Baba TV. Baba TV eyo esangibwe TV eri awo ntinda. Bayane gundi. Baba TV nali nagigobadde. Nakolanga omwana bambi yali ansa kuva myezi mukaaga. Nakolanga nabo mu 2023. Nga tebalina kiddako. Kati omwana ng'akyalo omulyango. Nakwewuunya nnyo n'okgendayo naawe. Kale kati mumanyi. Atana n'akantu bambi ka YouTube. So Hankey's bamugobye olwokuba atyaza Shalom ng'akulembeddwa eyaloopa lwaki bankyaza ye Dunkwe nakaberege fulungu Dunkwe. Gwamanyi n'abantu bonange nina abantu bange. Nanze sina muntu wange oli Dunkwe. Dunkwe si muntu wange. Tuvudde ku Dunkwe obadde press conference. Embadde ku press conference. Bannamawulire kyensuubira abamubeera mulimu gwabwe. Bundabi entambula ali mu spotlight kamuseeko kamera mujjeko akantu. Olunaku lwajjo abaana natambula waka TikTok nabyeko Yugi Daily Pacific TV nendako Twiz Media nendako n'abalala bwagenza okukola akalangwe wa Irene Kayemba ne basangayo omwala okubata Zaira Baby namuteeka mu kamera. Zaira Baby n'abagamba temuna kunkwata without my consent. Wemba munkwata mala kuŋŋamba ekyokubiri mulya kunze mulina kukwata nzenze ka mumba tuli mu kifo. And but TikTok abana atambuza waka bayomba bannamawulire abagasaka bagamba Zaira Baby otumanyiira okya batanso muyita omukadde bufaanyi bufuluma intambi oyina olukusa olugaana omuntu okusnappinga wonna wooba oli nga gwali mu public life. Kiyinza okuba ekizibu obeera twagamba abantu okujja mu public life eno oyina rights z'oluzinga nga ggwe indirectly. Ebintu nga right to privacy mu mwaka gwa 1996 waŋŋaanya okugattagattamu naye for the purposes of what I'm trying to build it will give you a clear picture. Omu ku bantu bensinga okwagala nga bwe nagambye mu show olunaku olwajja yakoze obulungi ennyo. Tugenda otta ku Sunday. Eri gye twakoze eyalankyawa gade masavu nnyo bantu bajyagadde. Naye Zubeda yakoze Zubeda bakutte kumulamula bannanga dduka yasamira muli yasamira mukyala kwakira yasamira muli omusajja amanyidwa nga Michael Joseph Jackson yali amaze okuzaala mutabani we yani Prince Paris mwala mulenzi Paris. Yeah, Paris. Yes. Nga ina show a Hamburg German. That was 1996 I think. No. Somewhere in 2000s. Early 2000. Yes. Nga kamera MJ zimutambulirako ne bategeera nti no katugeze which hotel do you know? Serena. Balayoko ku yesuliridde because Hamburg. Waliwo no weuze eri embali. Katugezeeyo. Abamawulire ne ba stationary naye nga bavudde mu America bavudde Bungereza bavudde Germany bavudde Luddawa ne bategeera tuno MJ agenda kusula oba ku level ya floor ya kusatu awo ne ba stationinga equip wabweru eno nga mulimu ne kamera zina lenses paka mu kisenge kye mu room kati nga alina omwana oyo Michael nga talina privacy because Michael yatuuka nga w'amaanyi nnyo nti ne wabeera akolodde kikola amawulire. Michael n'atandika era byebimbamye ku bintu ba celebrities naddala abeebweru ebibaviirako ne bagenda mu depression sometimes nga they are suffering from their own success. Naggulawo yes gundi bye yakola DJ Khalid suffering from success. Yes MJ naggulawo eddirisa lya room ye nakwata omwana namuyisa mu ddirisa bwati n'abakanga nti mubasuulire mubawe bagwe mwagala mumulye and that kyamukola bubi nnyo nti bali banamukumusuwinga abalwanirira eddembe ly'abaana naye nga yawuliranga akoyeza kamera. Michael Chris Brown wano yali ali Kenya awo we yayasa kamera ya report omu Kanye West Michael Jackson paparazzi Chris Brown yajja Kenya I think yagendayo South Africa then
Kanye West abadde nga yeerigaaliga nnyo n'abamawulire nga bamugoberera ate nga abamawulire bo kye baagala bali tebalinga baffe nti singa kuteekamu kamera n'oreactinga gwe Shalom kumanyoko biki kiba kimukolera eba hit naye ffe wano gwe ojjako nga tujja kubambi tutukola ggulire bali bamanye bikola amawulire era nga baba provoking aba stars abo bakiruzinga bo ne bakola amawulire so point gye malengezaako kubanga mbirudinga nti kasobera ng'oli mu public life mwannyinaze Zaira Baby wabeerawo ko rights ezimu z'oluzima naddala eziri ku privacy naddala ng'oli mu public space nti ate bano bo tebakoze kyebakola bali beeri nti ne eri babalina okumanya nti Shalom abeera oba kyanja oba kisaaso baluddawa ne bamanya ne bagenda ku lusozi nga wali bastationary ngayo equipment waabwe kyekiri kyenagamba ekya Arsene Wenger kya Mourinho kyagamba Arsene Wenger nti you're becoming a voyeur okulingiriza mu kikomera kya munno kati bali babikolera ddala ate nga tena ogenda kubeera ngo because you're a public figure everything you do bakulanga olika oba osumagira oba okola otya tona ogenda kuba wawaabira era bagezangako nnyo okuwawaabira naye nga babagamba nedda kati wano mugwanga era Uganda no kiri kalekaleko kuba tetutuuka kategenda mu maka g'abantu kubanga tujjayo obuntu regardless so Zaira ino kubanga akitegeera nti essaawa zino kyali ayinza okubanga teyakiyayanira kukibeera naye essaawa zino akiri ate akimukoledde kimuleetera ssente kimuleetedde obuganzi kimuleetedde biki ate nga abamu ku basinze okubanga bamuwanikayo beera abamawulire kyobola banagambye olunaku olwajjo nti nno tulina okukola kibaita coexistence. How do we coexist? Yes nti singa essaawa zino ogamba nti nsagala bankwata njagala munkole weemuti singa olunaku lumu lukeera ne bakuzira tekiba kyalamu kati ffe tubeera mu bayimbi olaba gino emisango gyendimu gino nze sigyagala era ne waliwo omuyimbi yaŋŋamba nti n'omusango agugula ng'agala agula musango gubeere ku ye nti ng'agala bba amawulire atambuleko naye nga nze sibyagala sibirimu bunno binnyumira buli ssaawa ŋŋende ku kkooti ssaawa ŋŋende ku poliisi naye nga tewaliwo oli omuyimbi ng'akola ki ng'akyagala ng'ekyange kyo kiri organic okimanyi bulungi mulimu abayimbi bangi abatasobola ne ssente okubavuma twabasanga Shalom mumpisaamu n'atuwa ssente balenze mumpiseemu ne mba munvumye buvumaamuko ate waliwo bavuma ne bakutwala mu kkooti ate balina abagala okubavuma bayitewo kati public ebimu tebimanya ne gamba ne Shalom lwaki ovuma nnyo gundi kumbe oli yakusasula ng'olumu yakusasula lwaki muvuma nnyo alubaamu kumbe akasente mulya okitegeera so kyekyo nti otuba tuli mu public life eno tulina okumanya abatutaddeyo nti webale tuba tutuuseeyo tetugezaawo kulowooza nti gye tuli eno don't throw away the ladder definitely don't so Zaira y'omu ku abo abaana ab'obuwala bakozesa TikTok eyo ba social media okweyimusa obulamu bwe kubwerevetinga okubanga ssaawa zinalimu endorsements ng'ezo naye ng'ekisinza okubanga kimuteekayo besides abawagizi be balaba babirabira kuba n'ababiteekayo kuba singa tebabiteekayo singa ni fan base tegejja bwetyo nga bweri essaawa zino so muli nalirowoozezza yes biyinza okubanga bina bintu ebitoyiringa ku mental stability ye mwana waabwe wali olumu baba baagala filters waliwo omuyimbi omu w'amaanyi naye oba yakikendeeza oba nti kale kwayita y'amasemu kati yeyongera nti nnungi naye nga luli ojja okufuna selfie agamba eka nkubisa eyange nja kuweereza ekifaananyi naye nga kitegeerekeka muntu ayinza okukola kuteeka mu katekino kano nze nakiraako ali muzungu ali muzungu bamukwasa ddokomu n'alyoka afaana taata nzoga ali muzungu yazaala taata we ne Zari Hassan yalina ttiimu ye ekuba ebifaananyi ne Robert Sabose namu Bobi Wine his excellence twali ku mukolo ogw'omu ku show ya Fefe Buse yali Jasper nga waliwo sister Vijay Junior manager we nimba yagala kifaananyi nga balina baagala kumuteeka mu selfie gwe bati n'agamba cameraman we bano baagala batukube kiveeyo nga kirungi okitegeera olwa public image ye so kitegereka mu celebrity life era sikiwakanya Zaira kyagezaako kubanga abatunuzaamu nti bamugambeko oba yeetegeko oba biki naye smiling bulungi oli akuboyogera n'ogira bw'okyomwa kubanga Zaira alina olutalo lwalimu ate n'abalala aba bagenda olaba ekifaananyi singa kiba kivuddeyo bya bagenda okumutrollinga so that is understandable but also to coexist with those guys muberenga amicable mukikola amicable nga si kikamuwa yes hey, that's very beautiful thank you akontambye akayisizaawo mpola nga mayita Juggernaut anga naka kwogerako alemekerekere muna kusirungi mu Uganda ntambwe bwakeredde mukwano gwo gwakamala kwa munno wachi bambe
Uncle Wizo mwaka mwa kulya mmere ku papazi. Daga. Ali ku ndiri. Ali ku ndiri musajja wattu Wizo. Kigambibwa mbu. It is alleged. That imbu mukazi wetteta Sandra yamutomedde mbutanwa. Tata jangu bikole. Jangu mu kamera je byo byogere gwe abadde gwasule makinje mu kizungu jangu tata. Jangu bikole. Story wachegedde. Ndajenga sankwa gwekiro ngani mpula akadonka mu ku TV. Mwenda. Njaje nala mwenda. Bade busasanya. Babi mpeza saa mukaga. Yamukonye bukyali. Kankulagene ndio yaji mpedereza post chain. Ona mpeza emugasi bitufu. Mwe muzukuke emiranga jagudde damuba Dade musanvu. Mukazi we amutomedde namenya amaguru ali mu ddwaliro. Yasa mpedereza. Okuseza sheza de sanga mukaga. Mukaga. Yagenze okujiriramu. Nanga mawulire nkedde galaba ku X ku account ya Kasuku. So ya tweeting sawa bamwende ezekiro. Then ku machani nda muganda wange Kagoro owa big guy nga ataddeyo nga it is reportedly allegedly inti entomera yabadde intentional. Okusinzira ku mawulire gensomye bagamba nti yamutomedde mu bugenderevu. Bagamba mbu yamutomedde mu bugenderevu era amagulu ge gombi negamenyeka. Era ali mu ddwaliro Ensambya jali mukubanga afuna obujjanjabi. Kyanaku muganda waffe Wizo omu ku bayimbi bemmanyi asinga okubeera humble, asinga okubeera kind, asinga okubeera polite mu bayimbi be those I've interacted with. Y'omu kwabo Uncle Wizo Daga. Uncle Wizo kyanaku nnyo kyakutuuseeko bambi. Nali naye wiiki ewedde nangulira na kamera okupapazi era nga alina mukyala we Sandra ne manager waabwe baye Abba, that is the name. We bali awo ntunyumye emboozi sawa zalinga mu enda last Thursday okupapazi. Wizo nali ekyennyanja kyasinga kubanga ayagala era tetanga yamuliisa okubanga tutuse ku lunaku we rutinga bakayita just weekend nga ate bafunyemuko because track record yaabwe era nga weeri mu ffenna ati nze sikyalina mbeera ezo naye kati mwena abaliko n'abaagalana wabeerawo embeera eyo ey'okusika omuguwa ey'okuyomba ey'okulwana. So Wizo kyaliko oba kyabaddengako naye olumu ne mukyala we babaddemu n'okulwanalwanagana kubadde public n'okuyombayomba kubadde public nnyo si gwe musebiri jukira bulungi guli ogwasooka okulwana okwo okwali okuyitirivu ennyo. Wizo we yakuba mukyala we Wizo we yakuba mukyala we bubi nnyo obijjuke teyamukuba he battered her yawutula. There is a time when Wizo didn't beat the wife but battered her. N'alungula face ojjukira bulungi nnyo ensonga aba human rights ne baziyingiramu tugenda okulaba nga titazeeyo ne Wizo ntugana muve ku baagalana. Mulimu abaagalana abamu nga they are suffering from what we call Stockholm syndrome. Stockholm syndrome ye yembeera nti oyinza okuba ng'oyisa bubi omuntu naye nga yakimanyiira nga kyafuuka nnomo ate nga akwagalirayo olwekyo nga lwolukikomezza. Tolya nk'abantu bagala muno nze saagala musajja atakuba zinyaga omusajja wange ankube omusajja batakuwaga. Tolya nk'abantu we batyo abalina that they are suffering from Stockholm. Omusajja atafuga they are suffering from Stockholm syndrome. Era Wizo n'addamu nani ne Teta. Ojjukira na incident era endala era baali bakola Wizo si yakuba yali Chaga yakuba Sandra Teta. Kati Sandra abeera nnyo ne Wizo ye personal assistant we batambula ate baagalana. Kakati abayimbi of course babadde ku bbaale eryawe munyonyi eyo Shan era we banywere nnyo. Ndowooza nga womanyi musekeredde obugonja mukongozza omulangira Segamwenge n'omumejja Namaalwa abatembye ku Jjoba. Kati ebibeera awo omufunamuko ka misunderstanding kuyomba. Ebiseera ebisinga omuntu omu ayinza okukola the unthinkable n'abako kyakola under the influence. I'm not trying to judge Sandra Teta because tubeera nga tuliko obugonja ffenna tubwesekeredde tuyinza okukola embeera ng'ezo but also probably they need to be to have been cancelled or bafuneyo omuntu ayinza okuba nga abakansonya kuba gw'omukwano bagulina bagulabanga beeriisa gwokkawo Sandra ayinza okwogera ekintu ku Wizo bayinza okwogera ekintu ku Sandra beeyagala go ge mazima naye bino bibeerawo mu baagalana
Kyannaku lwakuba nti ate mu mateeka go tegayinza kwagala kumanya byabaagalana. If reports zivaayo nti it was wabaawo omusangaawo. Definitely. If it was intentional, then that is attempted murder. Hey. If it was intentional. Sange baba muvuna kwagala kutta muntu. Ngesango lya naggomola. We babeera nga ba proceeds because kale Uganda engeri gyetwalamu amateeka gaffe biki. Lightly. Byo bibeera lightly. Naye ogenda mu mateeka amala amakakali, that is a criminal offense. Whereby nti bakizuula nga bagezezzaako kwagala kujja obulamu bwa muntu because ufune emmotoka nga bagirunninga through someone ng'okigenderedde then kitegeeza ekiruubirirwa kyo kisobola okubeera nga kya bagamba bizo yagizze mu maaso oli yabadde alina option obuteeyongerayo oba yagaanye okusiba simanyi kunoonyeza kujja beera kwa poliisi saga kiteeka nange Sandra Teta mbu yagenderedde but mbadde ndi ku reports ezaavuddeyo zetayinza butaconsideringa ne report eri conclusive ejja kumala eveeyo. Don't think Weasel will press charges anyway, and I don't think nti police nayo oliwo na press charges ejja continuinga na cholwa Uganda nga bwe tugimanyi, but the point I was trying to bring you out nti mu sendala oyisenga Sandra tali mu komera singa ali ku police then bagirejirawo bamutwale. But since this is Uganda, since bano bagala nanga abadde babyekola olinga naye yatuka nakubako nga Sandra yalina omukisa okupressinga charges wiza agende mu kumate yakikola probably ne ku this time wizo naye ayinza obutakikola kuba ate ani anamujjanjaba Teta yamanyi wizo in and out agenda okujjanjaba omuntu amagumba agatereeza Wizo's life without Sandra Teta muganda wange ebeeranze I can't even just imagine it ejja kubeera mbi nnyo naye katusuubire nti ekyatuusizza kweyo embeera tekirimu situations of infidelity olumu ezireetera abakyala okugetinga that emotional. It has been cited. Ensonga aba yabaddeyo awo kiba kizibu nnyo naye nga I believe they'll reconcile bano bebagaana twali tumanyidde nga back and forth beekolakolako ebintu ntuwe bityo but they should stop it. Otherwise next news we shall hear either nga Teta wiza alina kyamukoze kimaliriza obulamu bwe oba nga Teta alina kyakoze wiza kimaliriza obulamu bwe gega amawulire ge tuyinza okufuna later atagabana mabi katusebe Mukama Katonda tuleme kubanga tutuukayo eyo mpola tweza kugamu nange naali eyo nkujjukiza Bivo Organic guno omwezi gwa 8 twagwaddeyo gwa bakyala abalumizibwa mu ndira olina fibroids olina ebizimba mu nabaana mbobutaga family planning erinnacho olina ulcers sinuses allergy n'ensonga z'omu kisenge abasajja ka wake up call ojja kusigala nga nkabajjukiza banne ka wake up call akali organic era biva akalina namwe abakyala era mu nsonga za mwezo bwate simanyi ndi infertile simanyi hata amaji biki awo abasajja na low sperm count genda ku biva enamba biva erizo 752 60 24 27 enamba Dr. Senjobe yagikwata kenyini 752 60 24 27 mpola Uncle Frank amawulire tulina mangi nnyo wotabadde agatambudde yes Frank ntambi I want you to be frank like your name. Definitely I will. Does a degree matter? Which degree? Temperature over? No, academic degree. Does it matter in Uganda? I'll answer it yes and no, and I'll explain. But we first bring you why you said so. Twabadde wano weekend ennyini Uncle Frank Gashumba Uncle wo ana program gyakola entugga buli Monday ku radio fabako ne Uganda affe Adam Kongo yakafuna masters okuva ku IU munnanga byakola bwakyo mpola yavuddeyo n'agamba mbu omuntu alina diguli ate ng'olinnya taxi tekikola makulu otuula otya n'abantu 14 aba P4 aba P7 abatunda ebinyeebwa abasusa amagi aga diguli eba yakusala tena kya kugattako era olina okukola ennyo banga olina diguli ng'otuula mu taxi kyembuuza nze na diguli yange senga afiirwa nga ngenda Iganga nga sina mitwalo 2 ngeteeka muki mu mmotoka kaninye diguli kaninye taxi oba means of transport naye nga nina diguli yange ne ya BBA okyagenda nga ngenda Iganga katulinye ki taxi tulinga bana oba mukaaga twalite taxi yaffe mba nnyo okukola ennyo ekisookera ddala Frank Gashumba is right and also wrong mu assertion yeeyo one education eno bazadde baffe batuweerera tugende not primarily to even seek knowledge but primarily
okubanga tujja kumalako tu improving obulamu bwaffe n'obwabwe n'obwabaganda baffe ne society kwegamba nga kirimu element ya monetary eyokufuna. That is the primary reason why our parents take us to schools kale. Okitegeera singa omwana wange asoma nabeera engineer, singa omwana wange asoma nafuuka lawyer, singa omwana wange asoma nafuuka, okitegeera naye nga ajja kufuna omulimu, obulamu bwe buimproving, tagenda kuba misota ku kyalo, tagenda kusabiriza, tagenda genda mu bwamalaaya, tagenda genda mu buddu, tagenda kubba. Ebirera decisions lwaki batutwala nnyo mu masomero tekibeera mu ndowooza zaabwe. Wotuuka n'oweerera omwana wo ng'omutadde mu kati saa zino education is very very expensive. Bakufa ate abasomere mweri era eno kati gogenda tandika oweerera Jayden sente zage osoko okukulya akeza kindergarten bali mu kamu kumuteekamu kamu kinana nobeera ofunye kati bukaddenga busatu bukaddenga buna. Omwana wo wa Badiru Kateregga Haji professor yagambye akamuteekamu emitwalo $100 alina emyaka I think nga 8. Yes, asoma America, asomera international school eri wano. Muganda wange Salome ko ligenda ku international school ezimalayo mwezi limuno ojja kutya kalifa yanasomera Katwe Matters primary school nga tulina ne moto nezikokolima moto ya Luganda gali maji. Sasa nusuka sanvu patam, that was 1997. Nusuka sanvu ne yasebo batugobako ne school fees olumu kitegeza by the way nti tekiri ku kasanvu but the value yali amanyi nnyo kunusu akasanvu ako ntugenda mu gumu 3 webityo ngenzo okuva Lubiri SS nga tusasula emitwalo 25 senior 6 that is 12,010. Esawa zino bali mu mitwalo bakyendo bakakadde baba kyali bulungi ko naye nkulaga ogende ku university kati sawa zino kindergarten oba ne primary za bay okusenga university obo kitegera kati shembadde nkuleetera nti Shalom ogenda kuteeka mu Jayden obukadde obuyinza n'okusukka 10 wanamaliriza senior yo mukaga Mukama Katonda nga abayambi abavigiride ku ssente naye amuwadde obulamu n'akwadde obulamu ne direction ennungi naye ng'ebyaddala wali badde oyagala omwana wo obukadde 10 we buggwerayo nga lwafuluma bwate ettendekero wafunira omulimu oguyinza okugezaako okujjako burden nze nange nawe nku driving awaddako wetandikire okola omulimu ng'olina woosula maasa ofune woogula maasa ofune emmotoka ofune family webityo kiruubirirwa ekyabazadde. So Frank wayogera situation eyo nsooka ne mulowoolerereza mu lines ezo nti education should improve, should change lives, should change lives. Yandibadde inspiring okubeera nti tubeere ebyo ebinene era ebireeta n'ebinene. So obeera mu situation ng'oli mu taxi then ye kyabeeranga agamba because I think he said it literally nti si situation zitino ina motoka gyolese waka agamba kwatalina ddala naye ng'alina diguli naye nga talina ddala akamala osoma nga naakafuna omulimu mwaka gumu sinnafuna seza mmotoka mbasita kulinnya taxi ntaano no mbadde nkule ngati ngambye nti mutuufu ate mukyamu kati mbadde nkuleetera obutuufu bwe then ngende ku education yeyo inakukyusa bw'omaze osoma nti yes nti education yeyo yali badde gundi yayo ey'amaanyi nnyo lwaki tugenda mu ssomero abasinga but sadly ekyennaku nti mu ggwanga Uganda muno opportunities zaakeewa ntono okitegeera. Nabadde nkebera ku alipoota eya UBOS Uganda Bureau of Statistics negamba abayizi abafunye degree mu ggwanga Uganda degrees zabadde ziri million zino zanga 3 abalina degrees naye nga abalina emirimu jobs tebawera 10% on that 3 million ku mirimu gye basomeredde kakagatteko nga 90% abalina kweja emirimu kweyo 10% teri asukka kakadde omwezi kati omanya obanga ofuna kakadde ogenda kufuna ddi osaving ogule emmotoka obeere ng'osobola okusasula rent mu apartment etegekeka osobola okweyambazaako obulungi olabika bulungi nnyo osobola banno maama biki okitegeera ne tubeera nga yeyo embeera gye tulimu ate nga waliwo ne percentage endala etalina mirimu nga te yennene ate nono olwo atudde mu taxi at least alina waagenda akole afune 8 oba 9 oyo waali naye ate waliwo eno 90 etudde ewaka ennene
era mweyo 90 tudde wakanga basoma nga tebalina byakola tebiriiwo bebo bazadde baabwe ne bayiya ne bagattagatta abaana ne bafuluma ne bagenda okukola obuddu obuwaze obutali bwa buwaze brother okitegeera ne bagenda ne beetwala mu buddu ku kyeyo ne babiranga bayiya bannyinaffe bakitawe nabiranga bayize. So Frank wanabeera ignoring the sad reality in a country called Uganda that you can have your degree, yes, but then inga opportunities tewali obo kitegeera kakati oyogera ekintu ekyo nga toki expoundinze ko Frank oberanga a dancing ku graves z'abantu nti omuntu eri muntu yandiyagadde kubeeranga alinya taxi nga ine mmotoka nga weeri but also nekyokusatu ekisembeyo ddala nti because Frank never expounded obase chonga nga kino kiba quoting afite twala bina shock manyi oba yamaze na expounding indeed okay anti Frank akola akatambula ku TikTok okay kakati the other reality is nti we as Ugandans we are not as exposed and knowledgeable as we should be and we tumansa mata statements so that is making a sense okimanyi bulungi nnyo nti emmotoka mu bantu abali sharp is the means of transport. Just the fucking means of transport. Emujja ku destination A okutula ku destination B. It is not something ekyokweyagaza as a tool of success. Yo no funano ojira ku mwenge nokola pate nokola gaba maalo. Arrivalism and villages. Yes, mu bantu abali exposed. Mu Africa no because of our government sembi kyogere okay government sembi na kivira ko bantu balina mmotoka nenga it's a culture tukuliddemu mmotoka sana achievement nisita mmotoka example gye bagenda okukuleetera okyaye bulungi nnyo omuntu asobola okulinnya ennyonyi n'agenda from destination Uganda n'agenda ku destination eddako oba Dubai oba ki n'akomawo wano nga wabeera mu achievements zaalina nalinnya ennyonyi zinalinya ku nyonyi gwentambira wali ogirinnyeko wali waddeko Manchester Togera nenga nze ndi kuchanyonyi kyokka nti omufirika because of our inferiority complex no kulinya ennyonyi sana achievement nenga tewali abantu bensobola okusightingira abagagga fuge mu nsi ez'enjawulo nga ta step yanko na kigere kuva mu village ye by the way gendako walala nenga tugwe because olinya ennyonyi tizana achievement ero genda kuduulira abatagirinnyangako era kikozesenga weapon gwe Shalom wali olinye ku nnyonyi bulwembera ku show have you ever been to Manchester so nenga bulimu abantu abamu nani citing example ngambulira abantu what a global artist or international artist nembagamba nti student walingayo group bali bacha the Abbas the Abba yakuba nenga teba stepinze nnyo kuva Sweden babero so sometimes ebintu bino whether nyonyi whether motoka nto ina Range Rover ebera means of transport kati mulimu abantu abamu mu nsezi mwe New York olaba bulungi nnyo because you don't need to be to New York kumanya biri New York webiranga sibambira mu film yanze ku film zenda so abulira mu America na dale California yao sibula nti omuntu asobola okuva mu apartment ye katugeze kisaasi ngakolera ntinda but because the transport eri congested nnyo nga abayo natambuza ebigere amba bavuga na Bugali oba China oba Bukabu oba zezani badenga taxi zene waffe nagenda nakola nakomawo oba kitegeera nti bo they don't complicate life but you have to be kumulimu kusawa emu then atobere mu jamu sawa b does it make sense nenga to obo tambude there 20 minutes ayetambulirawo baganda wa Frank Gashumba sometimes olumu batulowozesa okubeera nti they have traveled batambudde nnyo but ate tebatubulidde bintu bibeera eri sometimes emotoka ebeera even is insignificant ku movement gy'obeera oyina ennene nga si ekyokwewaanisa ennyo ffe tulina emmotoka 8 zimazeemu n'omudde waka mwe muli ku bugaali temugulanga kwewadde ku ki no tunulya the bigger picture era nekiri kyobadde osoosezza ddala mulimu abantu abamu ng'asobola okulinnya taxi naye nga ali mu kusevinga n'agamba nti amafuta ag'emitwalo 2 gano kugenda eri sijja gateekamu for example ogenda Kasese amafuta g'oteekamu ogende Kasese miliyoni nga 2 okusenza kali gutuo regio tumala gakiteeka mu bufuta niyo balabala munogamba okusenza business engendo okujja eri ya miliyoni 3 ate nteekamu miliyoni emukirirwa miliyoni 2 mafuta basi ya mitwalo 2 n'okukomawo mitwalo 2 emitwalo 4 then in saving okitegeera so ekiri mpola nga tuli nnyonnyo ez'owulira nga tuzaagala okufa obufi
nkujjukiza bannaffe abaliwo abaana kyotunda oba kyagala okugula genda ku www.openmarkuganda.com. Twakuwadde option ya WhatsApp bwogera naffe direct ku WhatsApp oyogera naffe bulungi nnyo ali mu America ali e Japan e Turkey Dubai ngwagala kukweza ebintu bya bannayuganda genda ku www.openmarkuganda.com onyigemu ogere naffe tugulire ebintu tutwali mama ali e Kanaga ali e Masaka ali mu Ndeba Frank Antambi n'abaana kyagala okugula oba postinga kyotunda kye kisinga obukulu ennyo ddala. Frank Antambi twogera ku nnyonyi ennyonyi zifuuse ennyonyi Uncle Bebe Cole big size munene bawazuwena ali bweru wa ggwanga yagenze UK kwa alubamu alubamu nno mujja gitegeera twasooka kuba no East Africa tumumala katugenze UK will break the chains album. Ngubuuzawo ekintu ssebo. Album mwaganyo gitegeera ne mujogera amafuukule. Ne muleta mukunji ataseka averinga ayogera. Bebe Cool yagenze London. Mwaba mwogerera muyimbira ku TikTok. Anti ekiri kye mbadde mba okugamba. Is that a good strategy of an artist being ogende ku band yaba ABBA, the ABBAs? Abali wa Sudan? Yem ku band zensinga okwagala. Abali yo. I have a dream. Ebebo. A song to sing. Bayimane chikita nyana. Chikita. A song to sing. Bagala nnyo. Super trooper nene nani. Today kali. Super power, true papa. I believe in angels. A song across the street. Hey, kino Bebe Cool kyakola. Kyata kuba global artist. It is. Kusoko onyweze ground ya wano. Nabe London watwaliye ku album. Bebe Cool ground ya Uganda yaginyweza tina kyemubanja. N'omulundi n'ogumu. For any artist, you have to be creative. Artists, you have to try to be diverse. You diversify your brand, you diversify your sound. Tebera bashalo bayina bamanyidde wano. Mu myaka 5 we tukwita kweyubula ng'omusota. Musota guba ne gweyubula wayambalanga kafutani like educated. Kati mze mu mwaka ogujja tengenda banyambala kirala nga neyubudde. Ogakwambalanga jaze. Mbugo. You diversify the African culture, the Africanicity in you. So ne Bebe Cool kyebadde gamba nti yanyweza brand yanyweza ground eye Uganda nagikwata bwat mu ngalo ze. Chameleone yanyweza ground ya East Africa nagikwata mu ngalo ze bwat oba kitegeera. But the difference is nti for Bebe Cool olaba someone who is trying to strive okubanga brand ye ayongera okugibunyisa awalala nenga kye kigibunyisa awalala mu product. So chentunda. Yes, so he brings the product empia. Nti see the normal katono ke mwali mwamanyira yana nabeko n'abantu era abagize mu kirekeraawo mu 2020 GNL yafulumya album ya Spear album nga mulimu fusion ya punk music mulimu afro fusion ya sounds ezenjawulo and the fans were like nayo no sie zamba wafowa chikankane so bali baagala nanti uliriza. The problem is oba gwo yagala oyo music jali go to the album ezeddozi ulirize mu 2010 Lil Wayne yafulumya album ya Rebirth nga ya what is this sound ya rock and roll nenga yali avudde ku nnono twali tumanyiddeko ya boomba prap oyo wa hardcore. So artists you have to diversify. Sawa zino Beyonce awangudde album ya country music oba kitegeera nenga twali tumanyiddemu R&B. So badde nkwetera nti abantu bagamba GNL wava ku koyi ebintu tubitegeera ojaba tobitegeera because tatagetinze gwe obo kyalookingidde mu kikankane koyi mwana wa baba. Go and listen to that and appreciate. Then let this artist express his diversity. Agezeeko ekyo whether kiganye oba kikutteyo but akigezeeko kubanga ne kino kiwawulira kiwayagala no kyali kyagezaako. It isn't a given nti obo fulumize kigenda kubanga kikwata buli kimu kiba kyakugezaako. So for Bebe Cool naye yagamba you know what my dream is to my music to okubunako kewalala. What is their sound like? Bagala sound. Chi sound esawa zinaliko afro beats zo ma piano. Let me do a project. Kati for album present projects. A sort of fusing ebintu ngebyo nti
my sound can be relatable to people abali ejo ndoza mwava idea yokola that album okusinzira ku sound engeri gyokola ki gyojuliramu. The problem came nti packaging mu promotion wano twalina mu ku resistance tusika muguwa waliwo abalina okuba bantambi because boogeddeko ne balema okubanga baki promoting n'okubulira abantu nganze ebyendi mu kunnyonnyola. Had I been one of the pioneers bebalonda okubanga njogerera album eyo, this would have been the direction genda gabana Uganda nti ninga sifa ku Shalom ayogedde kimwambalire gundi ayogedde kimuvume asali genze mu direction naligambe direction eno nti omusajja waffe is trying to be diversifying his sound abirenga asobola okuberanga abuna besides the usual katono the usual wakulirawa oyo timwamumanyiya now wakulira ali wa tabu yes chigamba but then this one chigena muchalinga because it's something mutually mukubanga akola ki ngagezaako then mu kigezaako there is a strategy of okuchimarketinga kali nyamu marketing mwenyenyini namu issues zango ezimu disagala pointinga sawa zino na ye nti media tour ba yetagisa ku any project nge fulu buli project yoba okoze media tour ba yetagisa that is if you bana Uganda bakola media tour ba Uganda that is if you have its budget that is the problem but it is essential when you have a budget to promote. You go over in a promotion ya East Africa ngo solo gende Burundi Kenya nga even the sound of music or the product yotwalayo is relatable kubo nga basolo kujitenga togenze yo bugenzi kinyumo nti ntambi agenze katugeze nti ntambi agenze wampa HCCC yo ogenze nakalagwa ntambi ngenze Costa Rica yes mba ngenzeyo ogenze Djibouti ngenze Djibouti kale yes mba ngenzeyo mba ninye nyonyi but bino byenjogera do they relate to babiri Djibouti obo kitegeera so olumu kyecho but for Bebe Cool the idea of trying to move here and there is very very good okubanga moving ya selling products zabwe that is ne budget kenyini ajina because ne record labels nazo bikola ebyo music wasinga okumenyeza in promotion production so you can gira ne promotion wano nzibu because it is not even given wachikenda kuvayo ne wezibera film sente zisinga zigenda mu marketing film buzz marketing marketing of a movie muganda wangu bajiwane ito production and promotion is very highly expensive. So right now Bebe Cool is in London. You would think the album Ngawedi is trying to tap into because one of the reasons why Nigerians are thriving mu diaspora nadala mu Europe wao for example ne shows the singles zaba bongereza awo it is because of the population eri Nigeria ya millions ebisatu enyingi okwetola ko millions enye zagenda ezili mu diaspora awo nadala mu nseze bongereza France Germany ezili awo nti it makes sense for Wizkid to go there and do a concert mu O2 Arena eje mitwalo ebiri jafuna ayina watandikira base ya amanyi eyaba Nigeria abamusuka bali Saudi appreciating the challenge for Break the Chains album ogende London if our diaspora abali ebungereza abana Uganda nga ba consider social base yesokerwako abaliddeko singe badde culture yajigulanga ejirina because the Nigerians already the culture ya Afrobeat sound yabwe bava na yene wakane bagenda kubyeyo ne babera kubyeyo nyimba bikikugamba they are cultured yafe ya Uganda ko ino kubanga etandikira tukyali kubino tubula babayimbi abagenda yo Regency Hotel Chosen Becky Misa Kisema kula David Lutalo biki tukyali kabati cafe you know creating the kind of akasengo kyaterawo yes you know creating the kind of a culture yo eyinzo ku appreciating a very good project ngiya Bebe Cool Jerina but it is worth a try for promotion okitegeera wabalanga kikoze bulungi kigenda kuba kimukolera ndabye ko lwa yesterday ade ku BBC Africa BBC One so bibera biyambako ebyo in terms of visibility but then in terms of the consumption of the project ejja kubeera affected nnyo olwa the culture of consumption the Ugandans which would have been the social basis okerwako okubanga tebana culture na kubanga ebasinga tebana muko nga ukiri kuba Nigeria Gananians mu Uganda munaffe Gananians ngeje ba support them sounds zaabwe ezo nti for example mkwano gwange nnyo Manifest oyo rapper oba Sakodi oba liriko Joe bagenda okuveri kati awo ndi ku Ghana sina kusobola Cameroon ya wonde that is how I diversify my content
Obadde okyalemedde kuba Nigeria every time. Yes, munange Jeff Apartments. Ali ebweru ngaga kujja mu Uganda naye ng'agala okusula ewantu ewalungi. Tuvuze eno topics bbiri ez'amaanyi ezindeese. Ono just sibadde empisawo zino ziveewo. Sotovaako gwali. Osule bulungi nnyo. Bagende ddala. Jeff Apartments. Bagibulamu je F Kennedy. Esangibwa Kisaasi ku 0743 36 29 74. Kalina namba enya ebisenge bina ina efumbiro, private chef, ena bathroom ne balcony. Ku wifi wali DSTV. Basange Kisaasi wano kuba ku simu eno 0743 36 29 74. And na kuwoza. Yebi akantu kabebe kulu nyagalo kateeke. Ososwa mo na kulumu kyalo 15 ososwa mu wiki omwezi mpola. Sagala msajja aga. Frank Antambi ngatwana bakasala ensimbi eno munnange. Oli akuwa omulimu nga gezesa aliwa. Bakamalo libanga lya Feredi yofo bakuta akuwa omulimu n'ogaana. Kumbe Katonda ya. Nagenda yo ne malo nakulumu. Katonda ya ko. Ana mali nakubiri. Mukwanya gwe mwanyi myanga munywa sisha. Munaye kyazato kuluna. Evelyn Mike. Gulafala nga mukibira mwe. Bamugambye genda. Mwana yali kechikwa abaddembe bamugobye. Leka naawe tekisoboka. Tebamuwa job security. Nze nabagamba Katonda wange alwana. My God is too sensitive when it comes to my issues. Toyinza kunjolonga n'omalako. Omwana wa Dimpo bamugobye. Evelyn Mike bamugobye ku Dembe FM. Omuzuki nabikuzimba. Kachakala kutoka ate kwa muzimbye ye. Kachakala kutoka one questions. Bamugambye tebijja kukola wano. Si abadakola shone. Abadakola ne Kim Geki. Neguni ne win success. Ne win success. Awini ya kyaliyo naye Mike aliko ekintu ekyo aliko ekikwa aliko ekikuyiro aliko ekintu aliko omwoyo wogobwa omwoyo otawangala mu kifo mabali ntawangalayo naye tibajimwa weekend ndo bajiwa omulala aliko ekintu ekyo ekya MC katanywera mu kifo mulera ali kuluna kali kukomata se ekisaasi ali MC katanywera bali ekintu ekyo amaze okwogera nkyayogera mukwane gwewe omwandiko nze mukwano gwange bwe mwabutekira bushotsi bamugobye ku Dembe FM tekisoboka nganadaze emyezi 3 kambuuze kampani za Uganda Ntambi tezigaba job security omuntu omalaga mufuumuulo otyo olwokubanga ajja mu studio nga anywedde shisha bwajaga nga yidde tekisoboka ate zabyogedde tajanga aganga yidde buuza ekyala aba yasobali aba mu bbala sawa 10 ng'akooye alina okukola ne ku spark bamumuza ko program y'okumacha si yakyakolako yonna bagikyusa aye 21 questions bamwadde bikubanga munnanga atana ddawa azaala ekibya kiwongerera kale oseri sirika nno njogere mbadde kya omazeeyo kano ko bamugobye ku Dembe FM Evelyn Mike kyannaku nnyo kyannakuwa sabo mugobye simusiru baagala ekisingeri bali senazi si jinnaku ki twala erimbu kyannaku si kyannaku awogera ebitajjansa. It is very unfortunate. It's not unfortunate, it's fortunate. Bannanga olwokubanga osinga mu bbaala oyogera tikufula mbu osobola ku radio. Wano tulina abaana abasomya Evelyn Mike yasoma amawulire. Tulina abaana abasomya amawulire waneeni. Bwe twogera ku diguli. Omwana Uncle Frank alina diguli. Kati bye bannange naffe twekebe kachogera bwoti. It's unfortunate that ffe tosobola kweraba ngaffe. You are telling people abalina diguli gojina ewuwo. Diguli simu nnyo mwe buli maka. Kati kandeke nno njogere. Nyakyo sagayoge bya kisiru. Kale abaana asomye wana amawulire tebalina mirimu naye okubola na following kyova TV zigwa ne radio zigwa bafuna balina following. Kale yes, it is catastrophic. And no, it's not catastrophic, it is not. Gamba twebaza management nedda sijja kyogera webaze management yako bya Evelyn Mike sijja kyogera webaze management mukwano gwange sebo atenze kuside yange. It is unfortunate. It's not unfortunate. Omuntu okuluzinga oni Salamu okibeera unfortunate kiki nti emirimu gya Uganda ogimanyi tegiri mu ssente gye batuwa nti olina okugatta emirimu ng'ena okitegeera kwaba abaana bambi. Do schools teach entrepreneurial skills? They teach theoretically, not practically. Practically we do. Esetana basikanga embengi n'okukola emigaati. If it was like that, then tutandibali na avoid any unemployment okubeera nga nnene okitegeera. So mbadde ngamba nti bambi Uganda ngije tugattagatta nti omwana abadde agatta omulimu gw'okuspaaka n'afuna ku makya show gy'abadde akola gye baamugyeko gyasooka omuggyako n'agatta ni ku Dembe n'agenda mu bbaala n'agatta. So oba oli uzinzeko kimu bambi kikosa omwana oyo aliko omwana oyo omugongo gwe guyimiriddeko obuvunaanyizibwa bw'abantu bangi ayamba bato babaweerera mwana wa mugagga ayamba nziza kubuulira n'obeera ng'oli mwana wa mugagga naye kati ffe mu Africa wano black tax
alinga MC Patrice eberawo omwana oyo omufuna kibola ozo kumusanga mu bbala ku katu ko buli lwakutaano aba yeyagalidde mukazi wattu naye kunoonya ssente akwanga mwana wa mugagga singa tabikola nnyo ebyo maybe for passion wali antu akikola just singa passion abalanga bagali nya fem nze even Mike mumanyi mukwano gwange mumanyi so kibi nnyo naye obuzibu buli awo ku baganda baffe aba Nation Media Group abarunninga enterprises sikuba sosogo leka sikuba amugoba anti nkugamba ya jangaleti nkugamba nti bannaffaabo esaba zino bali mu kasera kibalita ka try and error bagezesa bali mu kugezesa kati bayikolanga mu chemistry era Dembe FM weri openinga we did an interview here and I told people nti batch ene esooka bagenda jijja gikozesanga sadaka nawe kyali ku radio 4 nga ya hiringa buli omu awo kati abo ne bayiwa because they are trying out something they are trying out something TV chwa bagesera ku radio chwa neno NRG we gulawo mu 2023 Energy Radio eriwa Energy nawe tomanyi Energy Radio NRG JB radio okukola Crystal Panda okukola radio yabalalu radio yabalalu radio ya maanyi eri okwo NRG tojulirangako okukola Crystal Panda erika sese sikasese bannange eri wano hewa eri wano Crystal Panda akola ku radio wala Kingdom Crystal Panda ku radio akolako ku radio Nashira Gashumba bamwako omulimu akola buli Friday obesembayo mu mwezi ogutandika nono omwala etani ya mutoni NRG tojulyango the word is n kanjikuandikire wano the word is n as in ntambi n oba namukasa R as in Roni ne G General NRG radio eri mu Kampala wano nawe wano okempa ku frequency yayo osimanyi na kato obadde onvuma nze radio sijiwuliranga nako banyana obutamanya frequency ba NRG nze kwa frequency ya Radio City njikuwe 97.7 thank you Radio City nkwe ya Radio Simba 97.3 nkwe ya Super FM 85. CBS 88.8 nkwe ya Manjuzo nkwe Sanyu Capital KFM tekitegeeza Shalom kati mukyawulira nnyo radio lwaki omu kati mbadde sijiwuliranga nako energy radio obusoose ali akola ku Crystal Panda kukolako abantu bwe bati Crystal Panda gyali etani ya mutoni gyali Primus imwe gyali bemanyiko bokabasa era eri kumpewo ku mayengo jebi erika sese wama eri wano ewa eri wano Kampala opposite Kingdom Radio Kingdom abundi eyo Kingdom mujirawe kati kankubulire point yange naawe have example esenchama ati bade ngena kugamba yogera ku Kiss no chebade example jabade buildinga nti yaleta roster yaba stars yegulawo NRG ngabanyanga biri mu kati sawa zo banyanga bana abasigaddeko yagulawo mwaka chebade 23 neleta abasitabo kaboka kati sigazaba basatu kubana bahanya abakolabo kati tosekana bakyusa amalobozi nga Sematimba yasoma amawulire yawereza sports ku Super FM ku nsonga ati gwa byogedde mbiyasigaza bali staka kati obuzibu bwa radio zezo nti abasooka bakafiiramu baba bagezesa kati neddembe bokugulawo jukirebera desperate for opening ne CBS etenyinza abakozi bayo lwaki omuntu gwe yaleeta okubateekerateekera Peter Sematimba he knew what he wanted naye nga abakozi alina basatu ewe alina ya buchaze nese bwe yatandika erita mazima wanvu shata mazima wanvu emchale yanoba ngamba ku CBS nga ne muzeyi muteweta ya maintaining abantu ba CBS so Sematimba mugezigezi ne omusajja ono ne Radio Simba anti omanyi yabateekerateekera Simba ani Alex Mukuru kiraba Radio Simba etenyinza abakozi ba talent bayo nga ina character ya Kalekezi yali agerera omupiira yali Alex Mukuru so kyekyo nti bwe buzibu bw'emirimu bwegityo bana bakasookirako banno feguninge gulawo eyo TV omugezi batuleta as soon as they hired us then they fired no sooner they fired you nibagoba embwa fe nakenda toleta results ntono tetula kale zinali mu marketing
deliverables tetulina bala genda ne bagobembwa nabaddene Isa yali naye kuzanira ku police nga nyumiza nabo bakola ku KBS nga yakatandika naye mu kasita kwezi bamukuba kazanga mpozi ne bajjawo kwezi bakuba kwezi ekikono buli kwezi gwe yaleeta yenna obito bibeera ne bafulumya but stability they will find stability mu batch eyokusatu basobola okuwangaala naye batch esooka wembanga temufunye muntu mukugu a sporting as Sematima did for CBS as Kalekez as Alex Mukulu did for Simba Beach FM Dr. Isa abirye sporting ira Beach FM abantu we bati abakugu obanga sibo hayalinze no hayalinga omuntu nga you know obogena funa results z'abantu we bati okitegeera kati saba yona ne baganda fa bule nabo banzo batema ayebule bajja mutema baganda bafe yanyono musajja ona yogere empola mwagala wali owadde monitor kagwa Peter Andrew sajja tumulungi nnyo ebintu abimanyi naye towekanga naye bebamu kuba kafiridde so ensi yakwekanga tekiri ku Evelyn Mike ntino ye mukozi omubi lwaki gwe balondoddeyo kige kino kiri ataba why is she the sacrificial bagenda balondo bamu ngani gwe balondo bamu siba sente gunaweera omwezi guli ogujja n'abalala abamu oba kitegeera wawandiise bbule wano ataliko ndeka wawandiise bbule kataliko kakati wali baddeko nga ne weepushinga nga tebana kupushinga nowulira nga but I think every Mike can't survive she jumped before she was pushed because yali zayininze intambi ya Samira muli she jumped before she was pushed intambi tobuzabuza abantu she's my friend tobuzabuza abantu kamukubire Evelyn Mike bamugobye kali tukiveko yes kibana waliwo omusajja omugezigezi yayimba akayimba nze njimaze emikwano jinkese nkoya abayayi abatalina bwesigwa ebbanga lyewamala ng'otukuba ebifaananyi ng'omugulira obulabo dictator Amiru gakaba gakomba nekyo nakoze video ne Black Sugar katiza ku Twitter okakubye Black Sugar abagidde Chezeni Becky era abantu bamwagadde mbu omusajja aliyo ng'ozanyisa omukazi wajja bbaawo omusajja ali serious amutwala Amiri ali mu kolima ate omugezigezi gwe badde ngamba yana sekimwanyi 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 nalina ebizibu byange yamusabidde edduwa naye asooka agyesabidde olaba Shalom the problem I have and why abantu nga badictator Amiri sometimes they have to excuse us but not to sonyiwa inti you're mocking the war would have been a serious situation ngokolera mu buntu it is very very unfortunate if you watch that dua the whole bit of it ogirabanga yakantu tukole yakantu bad them restaurant situation you don't see the emotions you see someone guy is about pain. No there is no pain there but he's trying to capitalize on the situation whereby the mockery ebera limited obashitegeera so balimemuye yanyo bayakansomogera mpitachalonda muchere ebyo webityo so he's also trying to kama dambera yes but these two characters abali mu movie eno that is Amir kuside eno nga Brad Pitt mu film ya Mr. and Mrs. Smith ne Chezeni Becky as Angelina Jolie the Mrs. Smith okitegeera tibona bali bati on the lookout nti wobonenya Amiri the same measures olina okunenya Becky nobonenya Becky the same measures olina okumenya Amiri wano tebaliwo innocent bonna balinga bazzukulu ba John Walker kati bonna equally naye sawa zino ate Chosen akulaga she's winning ngira ku analysis wait Chosen Becky is a representation of a larger group of abakazi abajolongeddwa you're supposed to defend a boy child. I'm analyzing. When we are analyzing, we don't defend. Kana wagidda Chezeni Becky ntano when we are analyzing issues situbako side I'm trying to tell you when a situation who is winning, who is losing and why. Chezeni Becky is representing a very 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 large group of disgruntled angry, hungry, hearted, single mothers. Banji. Kubana batano bocha. Bemusogojjoddeko
ne mulekaawo gundi yakiyimbako Rema Namakula omuyembe ne musojjogwa ne mugirekawo mba mugirekedde bati kati abakyala abo group yaabwe nene kiva bamuwagira baga go Becky shine ndi nene omwami yeserwani sekajja kakati mwafana Luwemba Ruswa lwaki professor mwafana Luwemba Ruswa bachoze ni Becky afana Luwemba Ruswa kati chosen mukine kintu toleda ina watapping abajja amasanyalazi abakyala era akozesaako abatasalawo abasajja situation eri yasooka abantu bali nnyo ku dictator Amiri twamusasira kasagala natugirayo bannange mulaba nsasula bikibikie chosen yasirika tayoga kigambo nekyo kuba yamanya ino omusajja omulala nga talina wajja yali amanya ino omusajja omulala kituufu yana kinyonyodde jjo njo nagenda okuvayo bwati already nga bali bakitongoza team Amiri kali nzo analyst analyzing the yes analyze but consider me I'm going to consider you later. Yes, you should. Let me first tell you esawazi ne kiriwo go and look at all the videos she's posting. She's the alpha and omega omusajja alinganga ataliwo ya mukozi yamujja mu kifaananyi nga yagala dominatinga Liza nga chosen alinganga the man is a prop kati abakola film prop this can be a prop fumita I know obo kitegeera kakati ne mu situation yenu it is about chosen Becky not the man. Everything she's doing video ingeri jayimbamu enyimba ezikuba yandira busente nabumalawo yabiyimbye kembeke yabuluyimba yayimbyao yankuba emigo nansakata alakayimba obodde ayimba obuyimba naye ng'olaba ali mu lutalo na musajja oli dictator Amiri nga tekiri kwono ng'ono alinyanga just a prop gye bali mu kubanga bakozesa jabbi gwa amalenya yanyisekajja mwami sekajja just kyaliawo nkulaga situation ya Becky olutalo lwalimu alulimu kulumyani a dictator Amiri chovala yakoze ne post negamba nafunyo omusajja atakuba na miggo Amiri yakubanga of course kama bajebbi tebagala kwefumitiriza naye ate era yagamba koko mukama yampa omusajja gwe nali nsaba yankwata video yankwata content yamuwanako nona asolo banga abyogera ngajja mala abisazeemu chambi ati omukwano bwe gutyo omukwano gunyuma bwe guba gutandika ewe gumala gubaamu ebirumira ojabbe olire ebirumira maasawo but ebirumira maasawo fe mu relationship tugamba soko sizinge kyolina choko nywezi mulavu naye omusajja mufumbo teni Becky side cheek omusajja mufumbo mukazi we nashiba omusajja mufumbo kati nga sinagenda mu bufumbo Becky yabbi omusajja ntambi nga sinagenda mu bufumbo ndi mukuletera olutalo oluboyiringa omukazi yakulaga nti kino kyendiko because wokitunuliranga singa dictator Amiri yali innocent kali nga tena byakola ompira gwali bade gwenda kusunani twandikirizo ni Becky amayinja ne chosen yali aware yagambya of what this man was doing and singa Amiri yalemezaamu bagenda ku exposing ayoko ku bintu ebimu waliwo yangambe screenshots zijja waliwo yangambe audios zijja okusiigira ddala ekifaananyi kya Amiri then okusanitizinga kiyakoze ekikola kiyakoze abali mugamba nga mmwe eyo chemical abana abikolanga ku andi lutalo chemical ino bamu but it is wrong lutalo atakati mutalo solo gamba America toyeta nuclear nga muri mu lutalo yaga kubayira akajisanyo ku mapu byafunye omusajja atakuba kikyategeeza kitegeeza ati oli yali mu kubi nga dondola Becky tewanje twakunyumya situation yasanga mfajja mu kiyumba mu nyumba mu dictator ine kiwago bwati nti kasaya basanga kibachika ndakusanze nabiserenga mweriga joyingide nyumba gwisasula oli muntebe ya guy wefudo omuyai bode eri ku stand oyagala sukali boss akomyewo ulire kiddako nakonkona nga mwana muwala yefuda tamuwulira Becky bamukonkona naite manju agenda mu boys sport meant to be kuba naba John Walker ati mukuwulira wali ndi luno olutalo lwolava chosen Becky yagenza okujja okukikola nga amaliridde nga ne script weeri n'ennyimba zagenda okuyimba ezirumya wazirumya wajja mu kamera wakanula amaaso bwati enyindo weereguka bweti nakanula bwati dictator Amiri gyali eri nagaba nange ndabye nze dictator waabwe naye ekisooka naka video ke nalabye omusajja ono waliwo mpira gwe baliko gwe Namboole
nga yajja n'atereeza abakulu bano ababiri okitegeera kati nga mwabu pose obumulaga muno tali romantic omusajja alabisa Amiri yali alabisanga Amiri mu poses nenga Amiri wabatali wate yamulaga poses enki tola Chozo Dibek yatuse n'agamba omusajja ono nze buli we yansembereranga nansanuka baby onsanula buli kukola ka maaso nenzololera naye abakazi mwakafa obubi abakazi kakati ekyokusatu ofumbira oto omusajja nga ye dictator already yasamira muli kakati already yali nsobi yali ready flag omusajja yali dictator nakyemalira mu relationship naye byaddala nga tuvudde mu baninga tuvudde mu yokusaaga mmwe obwo obufumbo waliwo omuntu ejjo yankubidde essimu ali mu family n'ambuulira naye Shalom singa nkubulira bibambuulidde ku Chozo ne Becky ne Amiri bombi bye baali beekola tubano ngambye tebali saint nga bagamba nga Chozo ne Becky asamba amakkati awo nga nono naye tatudde awutanya Bruno Fernandes Bruno Fernandes ono Martin Odegaard bombi nga mukuchanga amakkati awo basamba amakkati kate nga Becky amanyi okuba muzina empango za Paul Pogba nezigwa ku Rashford katimba ngakuba mune empango Becky akinawo omulabirawo nga tagenda abakazi obumpi kujoga obudde agira bwatu nasonga mu kamera ono ng'ayimba ennyimba ez'olungi kati kambuze nganze omusiru kakati Chozo ne Becky agakwesiga omusajja gwe yabbye ku mukazi gundi yayimba is a come is a go kakayimba kuba weza wa Becky yafumbe wange ku Sunday kulwokunani muka abe nkubuulire munange omuwala yanziba wadde nga yanziba kasa naye namwanula Amiri yabba mubbe newe yalekayo mirerembe Amiri yatwala butwazi gumanyi gwe bamuggyako yali manager naye abaana bataano obo kyanoonya kintu kiri kyenda okitegeera kati Amiri naye byakola abimanyi kyobola Amiri situation ye Amiri musajja do you consider Amiri is a man and Amiri is a Muslim akizwa ofuna omukazi gwayagala sinakigaanako era yabafuna tusaga amwekwase mu Amiri ali mwenzi Amiri musiraamu agezesa Allah gwanaamuwa andi kati baba kazi abeera waawo kati omusajja omenyegwe Shalom omanyi kibayita okwetulisizaako bom nga okuvaayo Shalom ng'oli awo booli n'ofuna single mother nga w'abaana nga bana ndeka nakubuuza kati kitegeeza nti Chozo yalonze ekyapa mu mannya ge kati agenda gatako bali abaana ababiri abali ene Wasman Shaniba na Shiba babeerewo bakole family kati ate oli omukazi wa Sekajja na Shiba yali bamuleka wakirize nga lwaki bamulekawo bamulekawo tugenda kulwanirira omukwano gwa kaka kubulya nze tiimu yange omukwano gwa kaka tugenda kulwanirira omukyalo oyo bawandira ko bakyamwagala Chozo ne Becky gwabbyeko omusajja afune obwenkanya afune amakaage bamwagala Professor Sekajja atobye Sekajja twagala omukyalo nedda omumpu yafune bina dictator Amiru tubakulwanirira ejjembe yo tebagenda kukujolonga Nashiba omusajja alina okudda ewaka tiimu Teddy Bujingo tiimu Nashiba abasajja mulekerawo joga Sekajja cameraman bwate bajoganga Mange ne bamulekawo balekawo Mange temujja kulekawo muntu mulala yenna mujja kukoma ku Mange Nashiba tukomyawo baawo Nashiba oli yamulesewo Sekajja ozadde mwana w'abendi omulekawo mulekerawo zanamba nebalekawo alekerawo yakuberawo lubeerera anyasula naye nedda sebo vawuzi bazikuba nti sebo taata lwaki kati amuleke Dani amaze omwonoona amuleke Dani mujja mutwala mwabamwagala mujja mutwala buli musajja azaala mukazi n'omulekawo twala mukazi wo okumulekawo kituufu babalekewo naye babawo obuyambi mulekerawo kulekera abaana abannamu omukwano tebagukaka ntambi mu stop it nedda omukwano tebagukaka stop it if you're done you're done maybe responsibility asigale ng'azimuwa era abaana babisinga lave eyo Sekajja ajja kujja nkuviirayo singa tuwa mukazi Nashiba amisinga akafuba ka bbaawe afuna akalala akakawaddwa agenda mu Kamiri Amiri funa Nashiba mukolere Sebunyazi next Sebunyazi kati next birthday y'omwana wammwe mwenamwena mwekuŋŋaanye basajja tuli babi Shalom nze olaba bino bitandika butandisi nze gambye by Saturday wagenda bawo audio notices zigenda okufuluma ezamiri
anze Amiri ne video neba nafumya video ya Amiri nga ina gwali mpagira Amiri mpagira mukyale yasokwa seka Janna Shiba gwe mpagira nze mpagira necha what is mulekea kwesa abana abanamu ne mbalekawo stop it bote wakwesa Zavia no mulekawo nali nkoye stop it I stopped munanga nakulwa John Tambi tata sokya kukakanyem soko bweko goisao akalango deseka nakuda abasajja na siranze abasajja bagala okwongera ku size ba sponsors bange musoke munsonywe mu weekend tabyanamu ebizibu sina modu ziranga products za fenkoma week ejja much better so you can bear with me all my clients Munno Watch H&K Procleaning Solutions Beaver Healthy Products Beaver Organic rather Nana Herbal Mouthwash Solange Women Syrup Manoti Haven Ventures Bar all yes possible banange bakama bange eno week tebadde nungi jendi but next week I'm going to come back much better tuiseo sugweisao asajja bagala okwongera ku size no kwongera mukwanga mu tsali no kwongera ku buwanvu ku 0705271973 Shalom Oil wali owomugogo Musa abasajja mujje tusangwa Chaskuda Village Mall ntambi wampa abantu eggwanga ligenda waliwo ekitabo kigamba maaso mu ggwanga the Gwang is not settled as a country tufunyeko incident yasooka yakola amawulire abaana basatu bakafa mu ssomero bali abafira mu accident nedda njija abaana basatu different campuses but same school Seta High School jayo gunji twandisolve kungote kristo sayo katiza Seta High School eze guno omwaka tegubadde mulungi kusajja Seta High nga tutandika mu February waliwo omuyizi ateeberezebwa okubanga yafiira ku ssomero yafiira ku ssomero Elishama Sessazi n'afiira ku Seta High main campus olunaku lwa Sunday waliwo omuyizi eyafidde ku ssomero Seta High Mukono campus Kevin Nsamba yafidde mu swimming pool abantu bali mu kwogera bingi abantu boogera ebintu bingi bagamba abaana ng'asusofiira mu Seta High School is it nakyo waliwo omuntu awitch hunting essomero waliwo ebikolebwa n'abantu kyekigenda mu maaso nalye mu video mu kuziika Kevin Nsamba byadde bitandise bulungi naye omukwatana n'avaayo n'agamba ogamba akyamba omwana wange yafiiridde mazzi omulamu ne gutazimba ne doctor wa police Moses Byaruhanga n'avaayo n'atangaaza ku nsonga n'agamba family ne muteese kyeyabuuza yadaga family bateese ku ki kyekituufu ekya Sir Kevin Nsamba ekituufu ekya Sir Kevin Nsamba okusinziira ku ngeri gye mbadde mbigoberera issue eyo nnene era ekozenze mixed reactions obuuziza kibuuzo nti abaana bafiira nnyo tebanafiirayo nnyo because these are two cases of students one was of a teacher who was beaten by thugs but unfortunately it is about how the situations are being handled that are ekiri creating ekifaananyi ekibi ennyo ekiyinza n'okuwa impression ti maybe abaana bakafiirawo nga mutwalo gumu okitegeera the way of handling such a situation embaale yes yafumibwa baana banne baamufumita yes tulina okusooka ne twebuuza omwana yafudde atya awo ensookerera ddala omwana yafudde atya embu babadde bava kusamba mupiira a group because nzija mu baluwa ya Seta a group of students abadde bava kuzanya omupiira bazze abamu ku bba abasinga nga tebabawadde permission ne bagenda mu swimming pool ne bebbikamu nga mwe mwabadde ne Kevin Nsamba owulira naye nsaba osooka olayire wano nti ogenda kundeka nkola omulimu gwange I know how much you are attached to Seta High School but I would also want you to leave me to let me express my opinions and some facts gathered to create a few conspiracy theories. My brother, allow me kindly. Is it granted? Yes. Thank you. Kakati ye ngeri omwana gye yesanze ng'ali mu mazzi ali mu swimming pool okusinziira ku ssomero essomero ne ligamba nti yakitegedde kiro nti no waliwo omwana amisinga nga limaze okuba nga likola roll calling ng'omwana we Kevin Nsamba nga terimanyi waali era ne lita search nga ogamba nti waliwo inmate yadduse mu kkomera
balorokolinze then search netandika embwa ne zivaayo tuyige mu bisika ebiri awo. SETA is trying to create for us such a scenario until they never knew where the boy was. But wali mukuddayo kemabega nti waba agudde mu swimming pool abaana abo. And also the video footage is showing ng'omwana akola ki agwamu. Side ya family egamba nti footage gwe babalaze yakomye kubalaga nga agwamu ne bamusala. Tebalabye byazzeekaawo. Wenabadde ngoberera mu bimu kuyabadde mu kuki mu kuziika. Family langa bye kwebyo byetanawo kubanga emulungula kubera nga etegeerera ddala lwaki footage tebamumaliddeyo ddala kulaba na ngeri oba yayayanye kubanga this is the situation woba tomanyi kuwuga nga essomero we ligamba gwe essomero eryo swimming pool bagikolamu akakyolooza wagisangayo omwana amaze emyaka 6 ku ssomero eryo tamanyi kuwuga lwayagadde okwagala okugenda mu kuwuga omulundi gwe ogusooka n'agenda mu deep end omwana oyo nga mugezi nnyo nti era y'omu kubasinga mu siniya ey'okuna essaawa zino obusiru bumukemba nga tawugangako takuyigangako lwagenza okuwuga n'agenda mu deep end eri gye yawugidde ate nga teyagenzeyo yekka nti yabadde isolated yagenzeyo n'abalala ebiseera ebisinga nze kennyini simanyi kuwuga footage simanyi kubanga wabeera nga yabadde isolated case nti yekayeke yagenze ku side ya deep end bebimu kubegenda okutuwa some of the questions you shall ask later awo naye mbadde nkugamba nti omuntu waba tamanyi kuwuga nze simanyi kuwuga wano wondabira simanyi kuwuga. At your age? Yes, I don't know. You should learn how to swim. And abona amazzi nga tanogati era mba ngenze ngazanyira mu buzanyizi but okuwuga kuno simanyi. Yakufunira coach. Kitegeeza waba tomanyi kuwuga n'okusemberera obusembereza amazzi obugatya n'okugatya kizibu nnyo okugenda kuba deep end is demarcated. Bagiraga deep end eno narrow. Era ng'omwana oyo wabanga ekiruubirirwa ky'okuwuga abadde nga akina abadde nga ajja na observing n'alaba. Okitegeera kale ekibuuzo kyebuuza lwaki nti mu magezi gabadde ayina nga is because bamuportray nze nti abadde mugezi nnyo n'okusoma yabadde academic giant ku ssomero awo naye ekirowoozo kyamutembye n'agenda ku deep end eri gye yagenzeemu. Ekibuuzo ky'obuuzizza nange kyenkyebuuza nti mu kugwayo yabadde neglected ng'agenzeyo yekka bano abalala bali mu nnale eno oba that is one question. Naye mbadde kugamba nti omuntu atamanyi kuwuga waba agagenzeemu bw'ati atandikirawo okulaajana. Unless otherwise I'm just trying to create of what I think. Atandikirawo okubeera ng'alaajana. Kitegeeza nti either ba fellow students bali mu kuwuga nabo attention yaabwe attracting attention yaabwe. Okitegeera wano mu kubeera nga abbiri oba agenda oba akola ki the attention has to be attracted mu ngeri gyali mu kubanga alwaniramu obulamu bwe nga puuti yagibaddemu bw'omu kubanga essomero ddene kitegeeza n'abaana ababeera mu swimming pool babeera bangi olwa tugenda wano waliwo wano batera okuteekateeka swimming competitions exhibitions abaana naye ng'abaana babeera bangi nga kizibu at least abeera akulyanya obutalaba nti nno oli mu kubanga oyayanira bulamu. Ekyokubiri nti swimming guide oyo abeerako coach okubeera nga naye teyakitegedde ng'ate ebiseera ebisinga n'okuvaawo yasembayo n'okuvaawo okutuusa mu situation y'essomero erigamba mbuno bakoze roll call nga tebalaba mwana nga tebamanyi na waali ne bakola search ne bayita ne police ne yamuzuula enkeera amazzi ago gabeera ali wansi amazzi ago agapuulu gabeera transparent watasobola kulaba muntu ng'aguddeyo. Nze kyembadde manyi kino osobola okuba ng'olaba ne lines ezibeerera oba osobola okubeera ng'oziraba kati awo simanyi lwaki nti kunyanga batreating amazzi ago ng'ag'ennyanja zino ennene agabeera aga green okumanya aga green ago toyinza obutalaba kintu kibeera eri wansi. So wanandisuubidde nti no maybe n'amazzi oba osobola okubeera ng'okola ki ng'olaba naye kyebadde nkuleetera ti ne swimming guide naye teyategeera omwana tebaamulabirawo yasula mu mazzi kyebagamba nanti ssomero ligambye barealize nga bakola lolokolo nga jebbi abuze kankozesa example naye nga mu baana bazze nabo okuva ku mupiira tekuliko mukwano gwe wadde ayinza okugamba banne twali tuwuga n'entambi awo twawuze naye naye tetumanyi byabaddewo yabadde abbiddeyo okitegeera because waliwo bannaffe abamanyi okuwuga nga sobola ogenda mu mazzi n'akola dive n'abbuukiramu eri n'agenda naye bano banne bonna beyazze nabo teryamanyi okugamba abasomesa nti banne gwe munoonya yabbikidde mu mazzi awo wona tewali okitegeera. Swimming guide amaliriza nga ayina n'okugiraagira kujjajjawo biki naye teyalaba awo wona weewali. So the situation number one wano tugenda no mu mateeka Salome njagala owulirize how the boy died
tusigidde ekifaananyi okusinziira ku bbaluwa y'abannaffe ab'esseeta teri mwana yamulaba mu banne bonna bonna ng'ajampinga tewali bwe yajja nabo kuva ku mupiira so teyalina mikwano munnange wadde tewali bwe batugamba famire yo neegamba nti omwana abe atya mu mazzi omwo tamize tazimbye okitegeera which was answered by the police surgeon Mr. Moses Byaruhanga eyagambye nti one kuba yabadde azze mu kifaananyi ky'okunegotiatinga ne famire amendinga egonzi zaabwe babere nga bategeeragana surgeon okuddamu kino eky'omwana wakite yazimba n'atuwa scenario ya nti katugezi waliwo omuntu wagudde mu nnyanja n'ogenda wa musawo oba babimanyi bajje bagulabise n'agamba nti waliwo delaying tactic gye bakozesa after 3 days n'akulimbalimba biki ye ng'akimanyi mu 3 days gujja bagumaze okubanga guzimba gujje ku ngulu oba okitegeera so ye wano ng'asiga ekifaananyi it can be possible omuntu okumira n'osigala yeyo wansi then after 72 hours or 3 days negubeera nga gusafeesinga police surgeon Mr. Moses Byaruhanga bw'atyo bwe yazzeemu then family kyala neegamba neyogera ku kya footage nti yabadde hafuwe tiyalabye byazzeeko bakomye kulaba nga omwana agwamu tebalabye birala kubalaga birala somero ero tetumanyi lwaki yakikomezzaawo then netugenda ku kintu kya accountability ana alina okubeera held accountable wabula kifaananyi ky'omwana akifunye jebbi kiri all over I think right now kiri all over kakati abantu basobola kubanga beewuunya Shalom nti obanga yadivinze n'emikwano gye dived with friends lwaki tebamuyambyeko ekyo tulina kukirabira ku footage okumumalayo footage alaga abaana abalanga bagwamu footage yalaga wano ng'omwana agwamu ate bana abalala babagete bali a group bagamba group kitegeeza nabo ayibalaga nga bagwamu neekomaawo kati kyebuuzibwa lwaki ba friends be tebamuyamba mu mbeera eyo oba okukolinga obuyambi eri lifeguard oyo abeerako then ne babuuza ekyagayidi kyo nadde mbaza okubeera nga nkiddamu then ne babuuza ekibuuzo ekyebuuzizza abantu waliwo president yasetingidde olunaku olwajjo twayogedde kufa kw'omwana Elishama eyafa and how the whole situation was handled in terms of the image, in terms of the PR, nti twalabako ko police ngevaayo okwogera jebbi sooka ofune kano mwenda kanziriramu bakuddamu sooka okwate kano jebbi kano kakwate kakulu mbadde gamba abantu kye basinza okwebuuza ennyo abantu beebuuzizza because abantu bali mu kwebuuza ogenda bagaana kukufa kwa Elishama Sesaz essomero how they handled the PR in terms of the school not giving a statement because they have out yali essomero bagamba yali fake page ojjukira bulungi nnyo police teyavaayo kwogera ku nsonga eyo police surgeon eyakebera omwana teyavaayo kubanga ayogera ekyasse omwana musajja watu gwe yabigwamu ng'oli mu kubanga obinnyonnyola bali abakwatibwako tebannyonnyola kintu n'ekyo nakimu kuguno omulundi for the very first time the police surgeon ng'ali kukufiirwa ali mu kunnyonnyola naye ng'ebiseera ebisinga police surgeon omulimu gwe kubaga kukola report yakola report mwene mugivuunula nti abasawo baazudde nti omwana yagize mu ngeri bweti mungeri naye yakutte n'ekkubo police surgeon n'agenda kukufiirwa agenda akakase engeri omwana gye yafudde naye nga ne ripooti yennyini singa gye yakomyeko yali badde esaavinga kyekimu nga bwe kibadde ku kufa okulala kufa kikolabyeko ba police surgeon nga bali mu kubanga bannyonnyola police surgeon nga yalina mu kubeera nga agezaako kukwasaganya family because yabagambye no bagamba ti ku mulundi guno family sagala mutuswaze tubaye tulina bwe tukwataganidde olwo family nga tandise okubanga yeekyanga so was he a fixer was he a negotiator was he a spin doctor oba uyali badde akoma ku mulimu gwa police surgeon the report yali sobola okubeera nga emala kufa kw'omwana kati abantu ne weebuuza presence yono kukufa okwo okunnyonnyola kwe awo waliwo ebibuuzo lwaki mwami Moses Byaruhanga yeesitudde nga kukuli okufa kwa Elishama tetwafunawoko ku ripooti yonna oba n'omuntu okwesitula agenda akakase public ng'ate pressure yali y'amaanyi nnyo
waliwo nawo embeera. Now even nabanga webiri and there are still theories. I'm not trying to qualify any of what I said into it is the gospel truth. No. Naye kisinga okwebanga kyebuuzibwa essaawa zino ng'omwana yafudde mu ngeri gye yafuddemu nga ne family because family n'abalabiko nga banyiivu nga bakyalina ebibuuzo bye bakola kibabuuza nga omanyi family ng'eri believed ng'efiiriddwa babeera emotional baba n'ebibuuzo bingi. Essomero kino ekintu okusinziira ku bye nkugambyeko bye batuwadde tusobola okugiholdinga accountable oba they can just go. Kakati mu mateeka tugeragerako ko mu mateeka katono nti obuvunaanyizibwa obw'essomero Salo busenga okwera n'otwala omwana wo ku ssomero Jayden agenda kutandika okusoma ndowooza next the other year. Essomero liba lirina obuvunaanyizibwa bwonna okusafeguardinga omwana oyo ku lulwo on your behalf wotali. So kiba kitegeeza nti lirina okuteekawo embeera zonna ezitangira kyova abantu ogendera mu masomero babawo cautions newegaba madaala somebody don't do like this kugamba buli kimu nga bwekiri okubira nga basafeguardinga obulamu bwabaki bw'abaana. Obeera ng'olina swimming pool enze sinaya kugirabako weyenkana yali yenkana etya nene swimming pool eyo ebeera nnene ng'abaana bagenda okuwugira mu bangi jjukira otaako n'ekyerigunta nakasembyeyo kya Sessers ndamukubira edda jjukira swimming pool ebeera nga nnene egenda ku accommodatinga abamanyi okuwuga ne bemulina okuyigiriza okuwuga era somero eryagambye munno abaana abamu tebafunye permission kugenda kuwuga ne bawuga twebuuza who permits them okuwuga era batangira batya because abaana babeera note obamanyi abagala okuyita mu lukwesekweso ogenda okuwuga nga tebabakkiriza alina obuvunaanyizibwa ku ekyo okumanya nga wogamba nti n'okutoloka obutolosi oba baliwo basikaali biki ng'otya n'okutya wano we have someone who permits them to go and swim but then walina obbaawo omuntu omulala awookinga alabe abagala okuyitamu nga tebabakkiriza wano ndi ku responsibility y'essomero ebimu ku byo. Ekyokubiri swimming pool ebeera nga nnene nga woogigamba ng'egendamu abaana abayinza n'okuwera 1,000 I'm not sure basobola okuba nga baliko just one swimming guard okuba nga safeguarding obulamu bwabwe balina okuba nga waliwo abalala either nga bana kusaidi eri empanvu ne kusaidi eno ne kusaidi eno ne kusaidi eno kuba tuli ku bulamu bw'abaana mwinamu ne deep end gy'omanyi mbuna abaana bo olaba ffe mu buto bwaffe twagendanga ne mu bidiba ne tuwuga naye ng'omanyi bibeera mu bidiba mubamu emisota mubeeramu biki but because of olumu twafirako omwana twali bataawo bere 12 wala mu nsimbi z'omaawo wali watoto waliyo ebidiba twagenda okuwuga omwana omutwe yakuba mu tosi teyadda kyenkugamba ate ffe twadduka buddusi kyenkugamba nti gyegyo emyaka netudduka emyaka nti tubeera mischievous and adventurous kati ku ssomero olina okubitangira ebyo because of omanya abaana neeyisa omwana wa senior wano aba neddalu twabanga neddalu so you expect nti ntambi is going to flow but then anagenda okuyambako ntambi nga flowking kitegeeza nti swimming pool eyo okusafeguarding obulamu bw'abaana kibeera kibi nnyo okuba ng'erina just someone kubanga nzo banga ali ku Shalom gwali mu kutereza ntambi naayita eno so obuvunaanyizibwa bubeera ku ssomero toteekawo ba swimming guide aba saving obulamu atali omu maybe kale kubanga ono bagamba ali omu era yakwatiddwa nawe mu mateeka waliwo kye tuyita the Tort Act. Yes, TORT mu Uganda. Yes, wona gyegali Tort Act. Chechi Tort Act yeno exercisinga kye tuyita reasonable care okwe-establishinga negligence. Okitegeera nkuzimbidde ekifaananyi ekya scenario ya negligence yakoleddwa. Waliwo omuntu omu yekka yandolinga abantu nga 25 oba 50 omu abasobola okubanga abasobola okubahandolinga ku myaka gyabwe egyo kuva ku mwana wa senior wano n'abatamanyi abaagala okuwuga n'emyaka egibasumbuwa egy'ekitiini nti basobola okukola ebintu ebiri bino naffe twabikolanga kusomera nze netoloka najjanga ne radio naye nga tekkirizibwa ennenne nga mpuliriza omupiira okitegeera gye gibeera emyaka. Now Tort Act eno edifininga nnyo kye bayita negligence and reasonable care. Wano nkulaga nti essomero okulaga jjala ne re-establishing nga babaddewo failure essomero okwe-exercise standard of care of
a reasonably prudent person ategeera okuba nti nno circumstances ezibaddewo tezigenda kubanga zimutuukako. Oba kitegeera kati mu scenario ya Kevin nkusose ne nkubuuza ku permittinga nyakkiriza yabadde luddawa mu kaseera ako abaana bogenda nga tebakkiriziddwa okugenda overwhelminga swimming guard musajja wattu ne bagwa mu mazzi nga ate alina bakyayambako here and there awo wona waliwo negligence tuli ku tort act okitegeera naye mu kesi yengenda okuwa eya Henrob bwe twayogerako omwami omusawo yes jewayi John Senton Kiggundu wagenda okufa gye yafiira mu guest house omuwala gwe yali naye era neewuunya nnyo in fact nakola interview gundi nagana okugita Sakozi nga neewuunya era nga mpita mu the tort act eya omuwala okubeera nti nno yalaba omusajja nga asambagala abaanira obulamu n'alondawo nasooka n'adduka n'akomawo ogwokubiri ku picking up perfume gye yali yeerabidde n'adduka oli nga alaajaanira bulamu okitegeera kakati wabeerawo embeera ya negligence awo tort act eyo tuba tumuvunaaniramu nti yali asobola okuyita obuyambi oba ye okuyamba thani okudduka naye baamuleka olw'ensonga z'endowooza maybe zaalimu nnyo okusevinga ebyomu maaso okusevinga ekifaananyi ky'omusajja obutamuteekako mbeera nti noba bwali bwenzina ki ne bakireka naye ku lunaku olulala ku nsi ekola nga amateeka gakola oyo mukazi maybe yali badde akyaliyo naddala nga tuli mu kuestablishinga the tort act naye mu defense y'essomero mu bimu ku bye tuyinza okutunulamuko nga tuli mu kugivunaana mu the tort act esobola okugamba Shalom olwa kye tuyita contributory negligence ojimanyi contributory negligence yeeyo nga victim katugeze omwana yafudde exercises kye tuyita resemble care kyeki ngenda kuwa example olaba ng'ebizimbe ebyo ebiwanvu we biri oli n'ayitamu n'agenda waggulu nenga amanyi how risky it is nenga ekiruubirirwa ki kyakugwayo kwetta so it is contributory negligence okitegeera ekisobola okubeera nga weekiri nti mu situation ya Kevin wano embeera gye yagenzeemu eyo nti negligence y'essomero agigabana wamu ne negligence eyiye nti teyategedde nti ddala deep end oba yagambiddwako n'agamba nze temuna kye muŋŋamba nze kangweyo nga kugamba nga essomero lyagezaako okumutangira wabula ye n'agaana. That is mu defense kye bayita contributory negligence. Then waliwo kye bayita mu Lulatini kiwulire bakiyita volonty non-fit injura nkiddemu nyanjula volonty non-fit injura nga victim ya assuming kye tuyita voluntary nga yakikoze kyeyagaliri era kyagala okwefaananyirizaamu kino ekya contributory negligence. Volonty non-fit injura mu Luzungu to a willing person no injury is done. Wekitegeeza kyefaananyirizaamuko ne ku kiri bwana abantu abeekasuka ne betta nga ekyabadde ayagala okitegeera susomero liba tesobola kubanga lisasula if they can establish that tibannanga obwana twamutangidde netumutangira emirundi natwesimatulako netumugoba netumukwata netumutuuzaawo twala tuliawo omwana yanaddamu nga yayagala kimugenda deep end bannanga abeerenga awuga. In fact ne gundi waffe yagezeza kubanga amusevinga gadi waffe naye omwana kyakoze eki kyaganye nekituleadinga ku kye bayita act of God katonda nga it's a natural event ajali Allah akiplaninga bwaki naye nga yabadde entuuko bye bimu ku ebyo essomero defense naye as per story no nga weeri law of the tort act ekyakwatira ddala essomero okulaba nti nno ligira naye singa baba bagenze mu kooti ne gugisinga ebesasula busasuzi remedies nga tugenze mu kibayita miscellaneous provisions act kusasula sente monetary osasula family n'ebiseera ebisinga onakikola nnyo nga omuntu afudde ayina abamulyako the dependents why abadde naye alina why abadde future family yabadde alya ku bano naye but also wano mu miscellaneous act provisions ezimu family ebesobola okubeera nga eyiriribwa esobola okusaba biliyoni ku mwana amagezi gabadde alina tata we yagambira okugamba nti omwana yali yafunye dda basala agenda Germany ng'alinda bulinzi okumaliriza wano
ngagenda kusoma oba engineering oba whichever oba omwandi badagenda okuba ngafuna sente zinzo okubanga ziyamba family wabi kibi polinga tubalabala mu toto natugamba bana iseta mutu ya billioni emu finga aba family nga tuyise mu Miscellaneous Provisions Act. Yes. Echo wechiri ne ekyasembe ekya neewunyisiza. Police Surgeon Moses Ruhanga yagambye yazze ngawa final medical report nawe kyabadde. Unprecedented kubanga alisikirabanga konze. Maybe nze ali out of them. Ata yo mogezi wa police mukwano gwange wa Kampala Lukwesijire nagamba we are still waiting for the final report from the medical group. Anja wanyade from the final report Dr. Omanyi the interval ono bamukubiriddde okwogera. Group yali wa Monday. Ejjo adira kumeka. Jo adira kusatu. Katika nkome naawo. Mwebale tula musibe bulungi, mubere bulungi, mweraba.